managers ayawukana nabo kiki ekiba kimusumbuwa nga gwe omusajja yali abaddeko naye mululu ayina omululu sigenda kulimba ayina ki ayina omululu kubanga nze ate kyatwawula batutimbanga babiri n'agenda n'ayimba yekka sene n'azirya bwomu sigenda limba kamera weeri aba netumukwatira ku bivulu ng'ali kuyimba bwe bamubuuza ate muno aluwambwa wetayimbira ssente entono erinnya alisse bw'aba akuyambye ennyo n'akubikiira agamba kimu oli mulwadde okitegeera kati omululu n'okwo kwagala okweyisaawo nga gobeere nga gwasinga bibyatusumbuwa kati management neremo otegeera obulwadde bwe buli kubanze nannyonnyola management nembaga manager nemugamba nno wanze ntegeera byenjogera ndaba mangu ekizibu ekiri mu group wanze nayewawo omubiri njagala kikole namugano gye kiraga tekigenda kukola tulina osooka olwana ensobi eno eri wano abantu ne baŋŋamba beera mugumiikirizo manye ekibasumbuwa temunakola vidiyo ne tukola vidiyo ate bakulimba omuze ne gusigala nga ekirwadde kikyaliwo era ayimba yekka ne baŋŋamba bwe munakola vidiyo ey'okubiri demand ejja kulinnya nga baagala abantu babiri ku stage ne tukola vidiyo ya namagalo omuze ne gukula bukuli ekirwadde ne kyongera okukula paka we twayawukana era ebyatwawula butakkaanya nti ono ayimba bivulu nga nze nsigadde sifunye wadde 10 kyokka nga entuyo nange nina entuyo ze nateekamu mpitirivu kati management nesalawo ngolo manager akwataganye ne Bafana batandise okukwatagana bafuuse bamukwano kubanga manager obuzibu bwe kasita okkwataganako n'omuyimbi omuntu atandika okunyonyola ebyengo biwulira nnyo bwonabo bulwadde kati yatandika omuwuliriza Bafana n'amusaba nti ayagala kuyimba yekka nti bakole ekibiina nga kiringa bw'olaba Eagles Production mayinja ayimba bibye Lutaya ayimba bibye Mesati ayimba bibye nembaga nze kigenda kikkiriza tibali abasajja balina ennyimba buli omu ayimba oluyimba bwogu nyimba z'abantu bangi tulina ennyimba 6 twakakola video 2 twakola video in fact 3 netogenda togenda tulina ennyimba 3 abantu batumanyidde mu kifaananyi ky'abayimbi 2 nga bw'olaba Good Life kizibu nnyo keera ku makya n'ogamba nti Wiza agenda tandika yimba yekka era bamutimbe yekka ne Lady ayimbe yekka bamutimbe yekka kadi yo manager manyi kye yagamba in fact nange kyembadde njagala kye kirooto kyange njagala nange kukola kibiina nga nsayininga abayimbi nga 20 nga buli omu ayimba bibye munaye ng'akwata contract nga asayininga Bafana nga solo artist Bafana bamuwadde beetu biri bye twali tumulemerako okuyimba yekka kati alifiryo yimba yekka ennyimba ze tuyimba ababiri kati nze ne mugamba nze sigenda sayininga ebyo tweweeyo obudde twesortinge bwe tulaba nga kinaakola then tusayininge kati ne baŋŋaa tukuwadde ennaku 3 bw'otasayininga tokyali muyimbi wa kibiina n'ennaku 3 tezaggwako bangobera mu nnaku 2 bangobera na ku lunaku lwa night kuba muwali twayinangayo night y'olwokusatu kati bwe nagaano sayininga eyo contract yo twawula buli omu ayimbe yekka ku stage ng'agenda n'akola yekka ne baŋŋaa tokyali muyimbi wa kibiina bwe nagenda ku night ku lwokusatu manager n'ansangayo ekyanzijja enviiri ku mutwe kyanneewuunyisa ku Bafana kyali ekyo nali nsuubira nti ku lunaku lwa night ffe tukyali mu kwesootinga ne management oba nzikiriza okuyimba nzekka batwawule nti ajja kugamba nti bannange olwaleero sigenda kuyimba lwa nsonga muganda wange ennyimba naye Yiya Mozey taliiwo mulwadde nga bw'abikola ku stage endala omuye yalinya ku stage n'agamba ku night yaffe ababiri n'agamba naye mwebale kumpagira era ngena tandika okufulumya alubamu ku luyimba nga tandika kusumulula nnyimba ze tuyimba ababiri nga ndi baka stage ndaba manager bwe yansanga n'angamba okola kiwano nkwagala meters 2 okuva n'ekifo kino kitegeeza nti bw'okisanga kiyiteko buki mukulu n'agenda n'ayimba kyokka nze ku night zaffe Bafana waataabeerangawo ng'agenza okupafominga ewala kuba ye yali ng'agenda n'ayimba ng'ewala nannimba mbu mukyala wa mukubidde omwana mulwadde kumba agenze kuyimba nze nga kwolo sipafominga nyina ogwo omutima okugamba nti omubiri loyalty nti muganda we baba taliiwo nyimba nyimirira ntya ku stage okitegeera era w'abantu ne bagamba nti okuva ku olwo music wa Bafana nakkamu nga bagamba mbu oba wamukola ki
ate yakka abantu basigala bakyatulabira mu kiri ekifaananyi nganze bwe nakka kyali kyekimu kyafaanagana nti nze naye ffenna basigala bakyatubanjiza mu kifaananyi kyababiri paka oli roja we yajja n'alwana entalo ezo n'amugya mu kifaananyi kyababiri nze ate kitaasoboka nzize neerandiza nzeko okuva mu kifaananyi kyababiri nga ng'owinze international kuyimbako bweru nesiru nkyalwana n'ekifaananyi kyababiri buli andaba kale oyo omuvubuka yali ayimba bulungi naye oba lwaki bayawukana n'oli ne bw'oyimba oluyimba olunyuma lutebagamba oluyimba lunyumya naye lwandinyumye nnyo nga lulimu oli obitegeera ekifaananyi kyababiri obuyimba buli bubiri ndowooza bwe bamanyi ono Yiya nkuba talina mbaliga newasenga yayitayo bwantambuza olwo nentuyana nenzikakana akalala tebakulimba bobo zesiringa bobo obuyimba abantu ndoza bamanyi nnyo obuyimba obwo bw'amaanyi ate nga nakati bukyali bw'amaanyi kiki ekibufuula obw'enjawulo ekibufuula obw'enjawulo nti twakuwa obudde ne producer yazikola yali amanyi yalina experience emala okumanya ki abantu kye beetaaga yenjawulo eriwo nti bw'obeera upcoming oli upcoming tosobola kumanya bakiyita logic bakitanga logic ati ali mu ndongo abantu ki kye baagala bagoba omanyi oli muyimbi omanyi nti buli kyokola abantu bajja kyagala oyinza n'oyimba ennyimba 50 nga zonna zonna teziyitawo naye bw'ofuna abantu abamanyi industry bakubuulira ki ekyokukola bakuwa ne ku advise ne bagamba manyi yimba booti yes goba ne lyrics zo ng'ozirina ne bo at least bamanyi ekyokukola kyekiringa ng'okukola ne producer aludde mu industry n'okukola ne producer ali upcoming yamanyi engeri gy'akolamu ebivuga embalansinga y'amaloboozi biki ebiyinza otuula ku luyimba lwo enjawulo weebeera kola n'abantu abamanya balina experience olwo mukubye ennyimba ezo oba okubye ennyimba ezo zibateekawa ebiseera ebyo babategedde bakoze buli kimu abamu abayimbi bwe bakuba hit batandika ommera amalala ebiseera ebyo kibateekawa amalala ndowooza kisinziira ku biki byoyiseemu biki bulamu bwengeri gye butambudde siringa okusumbuwa abayimbi abasinga nti abasinga abayimbi gye baava mu ntandika yaabwe nga tebannayimba life gye bakuliddemu yasanga oli yakulira ku street ono kujja mu ndongo yatoba nnyo yakola kaliyoki yakola bino okitegeera family gyavamazise mu hustles nyingi kati niyesanga buli kintu ekimutomedde nga bulamu buteredde kipya talina experience nakyo kikolaba nti abantu abasinga bamera amalala nze kyanyamba nti nakula ebintu ebimumbirabyeko nga si bipya kati kiringa nga leero bw'obeera keera ku makya n'ofuna miliyoni y'essente mu nsawo nga bagikuwadde ng'obadde onoonya kakaaga oba 50 abantu bonna bamanyirawo nti ddala ofunye essente naye omuntu abaddeko nga abeera ne miliyoni 2.5 bw'afuna akakadde takyuka kati amalala awo wegava kati mutandise okuba obuyimba obwo kibateekawa wekyatuteeka nti bwe twakubira ezo ennyimba netumanya nti kati tuhiitinze kyatuteeka lwansi bwe kyatuteeka we wano nti twajjanga dduo bantu babiri kati netusanga nga ate good life ye yaliwo mu katale by then kati good life nefuna ba competitor awo kyatusa netufuuka ba competitor ba good life kati abaali batandise jjukira bw'obeera owakabe otandika okufuna abakuwalana abakulaba obubi omuntu okuwalana tekyetaaga kuyomba naye omuntu n'okubula obula access kuggwe kimuleetera okuwalana kakati abaali batandise awo okuwalana good life ne batandika okujja eno okulwana entalo za good life nga beefuula nti bali ku saidi yaffe awo kyatuteeka wadde nti tekyamala bbanga ddene kibiina tekyamalawo bbanga ddene naye ebyo ebimu ku experiences zenalabako ebiseera ebyani yali abamanaginga awo
by then bamwita mwami Amoni yalina nyini wale pub kati gye bayita Mona Lisa yali atumanaginga kubanga yali atumanaginga. Oli asobola okwebuuza mwali abavubuka babiri mwakwatagana mutya n'ogamba nti enze Yiya kanegate ne Bafana tukole ki ekibiina kimu? Nali nyimbira nnyo okuwaleti nga ndi upcoming nga nyimba obuyimba bwange togenda mama wange kati nanyini waleti oyo Amoni nandaba nga buli banyimba obuyimba obwo abantu banfuwa ssente nangamba naye kyekiganya okuyitawo abayimbi buli ajja akola ki ayitawo kubanga by then nali tambula ne Kenzo nga upcoming Eddie Kenzo kati Eddie Kenzo nga nze mulaga kino okola kino by then nga musingako kati nga tuyimbira quality nyaawo kati laba Eddie Kenzo bwansoko kola hit nakola hit yawo nakola uyimba awo kati Amoni nambuuza kyekiganye kuba n'omwana gobadde otambula naye wano akoze zi hits gwe tonnaba embuga muzeeyi neetaaga manager nze nga nze sobola kumala kugo nanga kyetaagisa ki nemunga neetaaga producer omulungi neetaaga n'omukozi wa video mulungi nambuuza be baani nemugamba Dream Studio nemugamba ne KWEYAGALIZA video kati nampa olunaku netutuula netwogera then netugenda tusasula ku Dream Studio. After betwasasula ku Dream Studio yali busy ne bampa omwezi mulamba appointment program yange yali ya mwezi ngenda okuddayo nga Padman gwe njagala okukola naye ate Bobi Wine amututte akoze studio bagita Fire Records zitakyaliwo sangawo producer omulala byankubira nga vibe sizifuna sibitegeera era nagambirawo Amoni ne mugamba ono tagenda kunkolera hit nze gye njagala nalinga aliko emizimu simanyi oba ki twasasula ddera sene twazirekayo nanga kati ani ayinza okukola kyoyagala ne mugamba Washington ayinza okungezaako netunoonya Washington najja ku wallet netusasula by then yali akyajinga 1M namusasula enkera netuyingira studio era olimba lwenasookerako okukola nakola tebakulimba oyo nenkola nenamagalo kati nyimba ezo bwenzikola ekyanzizaamu amaanyi by then kubanga studio yali mu good life mwenyini before nga tetunakola duo ne Bafana kati Alani najja muganda wa Jeff Chiwa yaŋŋamba ekigambo kyengenda okukozesa sigala kikozesa ayina ekigambo kyakozesa naŋŋamba katugeze nga bonoga mbwa gwe okoze hit nampa emitwalo egyo ebiri Alani Chiwa kati awe nategeerera nti mbutuufu okoze eki hit kati nzireeta wano kubamu mu ndongo ya wallet pub bikinga ekintu kyekyo kati simanyi Amoni yajja kirowoozo naŋŋamba tufuneyo omuntu asobola okuba nga wizo bwakuba ne mugamba nyina omuvubuka yali ayimbanga ne brother wange bamuyita Bafana asobola okuba style eyo by then Bafana teyali kyali wange yali kyali wa muto wange sijja kulimba nti twali ba mukwano era nze mufuna nagenda wa muto wange ne mugamba oli omuvubuka gwe bayita Bafana oyina enamba ye naŋŋamba yiino nampa enamba ye nenkubira Bafana ne mugamba waliwo omugaga gwenyina naye agenda kuwa opportunity tukole bwekyo bwekyali kati Bafana nayanguwa nemuyita quality najja ne Washington yaliwaawo tutandikirawo ne bamusiima nakubamu akapeera omugaga ne bamusiima ne Washington namusiima producer netuddeyo mu studio tulikodinga amaloboozi amalo gatuuza mwezi ennyimba ze nali nkoze eki maze okulikodinga bwekito bwekyali ekola duwe gwe musajja omwaludde mu ndongo ate abaana b'ennaku zino baagala nnyo okukola hit at least yeeyambula bamumanye mwerinnya lyammwe mulikoze mutya okulaba nti nno nti nakati likyabeerawo nga n'ennyimba bazitegeera bulungi? Ekisookera ddala self respect omuntu yenna oba omuyimbi buli mulimu gw'olimu gwonna gwonna olina okuba ne self respect olina okwewa ekitiibwa kyewa tekitegeeza nti olina kugagatala nti abantu ndi wa kitiibwa ekitiibwa kitandikira ku ggwe ennyambalayo entambulayo byoyogera eneeyisaayo enkwataganayo n'abantu ndowooza z'empisa zo mu bujjuvu ngeri gyeweeyisa self respect kiyamba nnyo ebiseera ebisinga abayimbi bano abajja
nga bwe nagambye nti bayita mu hasozi za njawulo bava mu mageto baveeyo bakulira ku masitwiti bakulira mu layifumbi ng'abazadde tebabawa budde batuuza banyomiza nsi bwetambula kati najja nga yeerandiza mu mbeera y'okubeerawo bw'atuuka eno Katonda n'amuyamba n'akola hiiti tolina ky'omugamba ye buli kimu kyo kye bayita kaana kambaata self made gwe weekoze kati kizibu nnyo omuntu okukutegeera naga munange tewandikoze kino kubanga teyafuna chance kikola kati naawe wazze okimugamba because omusanzemu embeera gy'alimu ali bulungi kati amalala ago wegava kiva ku kyokulaba ngo ennaku zino ogenda okulaba ennyimba nga 3 zonna zifaanagana obuzibu buva ku muyimbi buva ku producer buvaawa obuzibu bisinga kuva ku bayimbi ebiseera ebisinga bw'ogenderera studio bw'ekola hit abayimbi bonna gye bagendamu lwa nsonga abayimbi bwe bagenda okugendamu e studio baagala sound eyo yennyininyini eyavaamu hit era abayimbi bonna ogenda obbawulira nkolera nga luno oluyimba ngoera nga kino kola ekidongo bwe kiti tebawa baproducer budde ye kumuzuula mukolera kikyalina mukolera ye ajja okuleeta sente ze mu studio ng'amanyi kyayagala omuyimbi ti ngenda wa Atini Pro oba wa Nasimu kunkubira oluyimba olufaanagana nga luki nga luli era bw'otalukuba tama musanyufu atajjukira naawe oyagala ssente olina okukola ekintu ekirungi olina okukolera muyimbi kyayagala that's why weesanga nti ennyimba z'Abannayuganda zonna zifaanagana ebidongo bye bimu style bye bayimba bifaanagana because ekintu kye bagenderera kyekyo tinkolera nga kiri wewava obuzibu Mozey bw'otunuulira abayimbi abasinga bw'aba atambula n'eggaali okitegeera kyentegeeza naye omuyimbi yandisaanidde okubeera n'eggaali omuyimbi eggaali omuyimbi aba n'ebintu bya mirundi ebiri lwakuba kati mu luyaye bakiyita ggaali waliwo omuyimbi atambula ne babawunsaazi abamuggala ekyo kituyita eggaali kati wabawo omuyimbi atambula ne ttiimu nti ono yanteerayo ka flash kange oba CD nga ngendo yimba ono yanfaako nangamba nti yambala bwoti ono bapukamingi be batambula nabo nga ttiimu abalina group eyo nga bolaba bwe twalina back to life mubamba apukamingi abagala osookawo ng'ogenda kuperforminga tugeze eyo si ggaali eyo ttiimu kati ebintu bibiri sitegedde ku kikyobuuza ntegeeza ggaali ng'atambula n'eggaali omuyimbi teetaaga ggaali ago gaba malala omuyimbi yeetaaga omuntu omu amutambulirako omuyambako bano gye tuyimbira abavuma abandyagadde omusumbuwa nga sekiyite bawunsaawe y'omu gwe yeetaaga naye ebyeggaali kaba kavuyo oba ogenda kulyetinga kavuyo ate eggaali eyo obuzibu bwayo nti olina ogibeeza bwekulemerera inayo problemu y'eggaali esala busazi n'egenda mu kampu endala okitegeera omuyimbi yena yandibadde n'abantu nga ttiimu gy'atambula nayo abayimbi banne bapukamingi banteekayo fulashi yambala kino tukyusa olugoye eyo ttiimu eryoke Mozey twamanya nnyo zino ennyimba ebbiri namagalo naluli olulala lweyogedde waliwo n'olwokusatu awo waliyo ennyimba endala abantu ze batamanyi of course bayina ennyimba nyina ennyimba nyingi zennyina kati for example nze siyimbayimba nnyo Kampala ba Uganda nyimba nnyo ebweru naye ennyimba weewuunyeza ennyimba ebweru wano tebazimanyi nyina ennyimba kati ziri main ziri bbiri onana olulala baluyita my woman kati ennyimba abantu tebazimanyi ezo nti style yazo ekyukamu kubanga bwe nali nzikola nalowooza nnyo katale nti bwobanga obadde otundira tugeze nateete nga gye wali akataleko olina okulowooza ennyo n'ogamba nti bannaye nandigenzeeko enakaseera oba nentwalako ettiza ejo bekkenya kati nange kye nalowooza neŋŋamba naye omuntu ava atya akatale kano akaliroko n'ogendako katale akalala nga bwolaba Diamond bava ewaka ne bajja ne bakuba e Uganda Banigeria ne bava eyo ne bajja ne bakuba wano kitegeeza bafunye akatale akalala e Uganda kati zezo ennyimba zenjogerako my woman ne onana nti zo zitrendinze nnyo outside Uganda nga wano mu Uganda tebazimanyi era wowe nyini we nabadde njagala okubuuliza nti audience yene Uganda yo wagireka wakuba osinga nnyo kuyimbira ate eri audience agireka naye
kiri nti ebintu byendi mukola Uganda tuli mabega emyaka ndowooza nga 15 oba 2 mabega bw'otambula ku lw'osobola okitegeera naye bw'oli Kampala aba Uganda oba comfortable nnyo ng'olaba oli mu nsi etambula n'omulamu olwa social media biki olaba nga kweri naye eri mabega omala kiraba ng'okomyewo kati nze byenkola musically abantu bajja bitegeera myaka nga 5-10 maaso nti wane Uganda okuba ku trend olina yimba kifaanagana kya Shiba kya Kenzo kya Gundi kya NSK kati ate awo nze navaawo zira sinza genda wa producer ne mugamba kubira ekidongo ng'ekya Gundi era nzija ne lyrics zange nga mmanya akatale k'emplanning nga boogera enkya n'olima ennaanansi yo n'ogamba nti njagala nime ennaanansi 10 nzitwala Nakasero sigenda zitundira Kasokoso oba nzitwala Kenya Abannakenya baagala ennaanansi style bweti kati kyendiko kati music oyo mulungi naye wano tebakuwa nnyo mwaganya kumuyisaawo nti bo bamanyi ekyabwe mu matu kye baagala bw'oyimba katugeze oluyimba nga luli international ng'Abanigeria bayimba balowooza gwokola ki okopye kuba toyimbye Luganda lwabwe lubaagala kuba tokubye ekidongo ng'ali enisikini kyayimbiramu bw'okyusa style balowooza kati ono alowooza wakabi kuba kati atandise okoppa ab'ebweru okitegeera era kiri nnomo okuba era naawe bw'otandika olima ennaanansi nga tokyazitwala ku katale kammwaka okukyala bagamba kati ono se balowooza wakabi takyatuguza nnaanansi ze naye ng'osobola zibaguza naye ebbeeyi z'oyagala ozitundiramu tebazisobola baagala nnaanansi za 10 ate gwe ogenda gitunda e Kenya 15,000 enjawulo okitegedde si mu bubi naye batono nnyo abajja otegeera ekyo gwe kyoyagala ogoba ekirooto kyo kyogoba Yiya Mozey ebbanga ly'omaze mu ndongo olinayo ku abaana b'oleese abato nga kati essaawa eno babategeera nze we nali nga nkyali nnyo nga ntandika omuyimbi wange neenyumirizaamu Eddie Kenzo gwe neenyumirizaamu kuba gwe natambulako naye gwe nasulako naye awe nafuna manager okumanaginga ate ku level nje mbu upcoming nefuna Bafana samuyamba Bafana yali talented yali buli kimu akiina just yali abulako management nze kye namuyamba mutuusa ku management ensi emumanyi naye Eddie natambula naye kati awo kwakwana ne Bafana saddamu kola nnyo n'abayimbi lwa nsonga nafuna obuzibu nti diwo yanziza emabega emyaka 10 netya nti abantu bamanyira mu kifaananyi ky'abantu bameka 2 ng'okivaamu we Baloja kye yakola ku Bafana n'amujja mu kifaananyi kya Yiya Mozey ne Bafana n'amufuula ekyo bayita management kati nze saafuna management eyo ezijja mu kifaananyi kya Yiya Mozey ne Bafana kati ng'ate abayimbi abajja yaba yagala just kolako naawe just agende ate abasinga abalabu akola naawe oluyimba ayagala olw'okuba olina erinnya lowooza lujja kwetambuza ekitali kituufu yensonga lwaki abayimbi ba wano bakoze collabos nyingi n'abayimbi b'Abanigeria bakola collabos nyingi n'Harmonize nga balowooza nti bw'oyimba n'Harmonize ojja kola hit ogowinga international olaba bavinka bashiba bayimba ne Harmonize baani ne Spice Diana naye ensobi emu gye beerabira Abanigeria bo kye bakozesa Omunigeria omuyimbi w'ewaka bwa trendinga n'agoinga international bamufatirawo ne bamuwa collabo abamanyi ne bamwongera ku platform yaabwe ne bana abapya baafunye abali international nabo ne beegatta ku baabwe naye kati wano nze na breaking through international saafunayo muyimbi n'omwankubira simu ku bayimbi abanene baida na contactingako ne manager wa Shiba okola naye collabo ne bampanvu ya wanvu yangendo olaba ate baga Shiba ali busy atakola ne bano simanya abayimbi abalalala obuyimba awo bakola ne ngamba babadde baagala sente kuba abayimbi balina ekyo ekyokusaba sente naye nze kye nali mbala nti tukwatagane ne bano abayimbi abali e Kampala nshiyalinge nabo akatale kenkoze ki kenfunye naye abayimbi be Uganda bo balowooza bo batagetinga wano local market era ulibu omuganda tukola oluyimba asooka nalowooza ne Yiya Mozey kati alabika yagwa kati ayagala nkole naye musitule okitegeera
kumbe nze njagala kugaziya katale kaffe kakole ki nga banaye bakola nti upcoming ne wabanga yakajja Tiwa Savage amukolerawo ki remix Burna Boy amuwa remix kitegeeza abayimbi nga mwe temweyagaliza selfishness beeyagaliza bokka ate kirala mu kweyagaliza osobola okweyagaliza n'oleka akatale akanene n'oleka ekinene n'olya eggi muganda agamba bw'olya eggi oba weesubiza omuwula ti eggi bw'olirya terisobola kwalula kuvaamu nkoko n'obulya ku muwula gw'enkoko kati bo batagetinga wano era oli omuyimbi bw'abanga waakabi e Kampala tuyinza mugamba nti tusobola okufuna akatale e Nigeria tulina kyomugamba ye alaba wano waakabi okitegeera olw'ensonga tekibazizza nnyo emabegangamu abayimbi era kituddiza ddala emabega nnyo ti talent wise Uganda yaakabi naye katale tetuli lwakabi tipikoma wano byaffe mukoze mutya okweddaabululanga mwejjeyo teginagambye nti Uganda eri mabega nti okuyiga kw'abantu bayiga by experience tebayiga by kusoma mu Uganda ti omuntu bw'omugamba nti kino kiri bwe kiti kimutwalira obudde bungi okitegeera naye bw'ayita mu buzibu bwakyo akitegeera okitegeera kati kiringa nga omubosanga omwana leero nga asunye amabeere nga muwala bw'omugamba nti munnaye olina okwegendereza abavubuka b'okukyala abo bajja kufunisa embuto bajja kukola bati batte future yove mu kusoma tajja bitegeera ni bw'amala ofuna ebizibu ebyo afuna experience ate bw'akula bw'azaala era naye ajja kigamba muwala we nti bw'omuntu omusomesa kizibu nnyo okukwata ddaani okufuna experience yakyo ebwe buzibu bwe buli Mozey kitegeeza bano bapromota abaagala okutegeka bagira balindako kuba kati oyimbira eri bweru tebalinda yesi enjawulo gye nagambye nti bw'olima enanansi nagambye ne woba ogitunda nakasero oba Kenya omusuubuzi yenna tekimugjaako kujja kusuubula nanansi yo gitunda oba girya wabula mulimu endowooza abantu ze beeteekamu abanayuganda balina bakiyita batya mu Luganda bakiyita batya okubanga omuntu anyiiga mangu bakiyita batya bayina entondo banayuganda bayina entondo kati banayuganda bebafuna entondo ezo ze zibasumbuwa nti entondo ezo n'obutaagaliza bw'obaako kyokola gwe nga bakuzira ayo tetujja mumugulako kubanga ebibya bitunda eri ne bateekawo ekyo ekiboozi munnange oyo munnange tagulikako ni wano tatundawo ye ebibya bitunda eri bayina entondo ezo zebafuna n'obutaagaliza bye bitusumbuwa nze bw'ojja n'onkubira essimu n'oŋŋamba njagala onyimbire wano eno mu kitunzi oba ennateete oba ebusega ŋŋamba onompayo saavisi eri eti eyo gy'ompa tinja kukuwaayo $3 nti kale saawa mmeka zonjagala nga nzijja bwe mba ndi available nga wendi ni embeera eyo baanyiiga nnyo baafuna entondo ate munnange ensonga etusumbuwa tewali kirala Yiya Mozey abayimbi bangi bagamba bapromota be basinza okusuula endongo yaffe bapromota bazanyeyo paati yaabwe balina percentage gye bazanyi nti baava ku mulamwa gutya nti promota olina kumanya muyimbi bwabo bamwetaaga ye watasobola kwetuusa n'omukubira n'obeera mediator waba bagiza abaagala omulaba ne artist gobeera mediator nti oyagala mmeka nti njagala $1,000,000 okutwala ekasokoso nti ngodde ekasokoso tono omuyimbi gwe njagala oleeta abantu mulimu temunaamwagala nti oyo mumuleetera ajje munaamuyingira ku 5 bamutwala n'omutwalo tuyingira kati gwe n'omanya zakusabye munaakola ki naye kati bapromota baafuuka babuulirizi b'abayimbi baafuula bamanyi b'abayimbi be bamanyi kwegamba tebakyali ku mulamwa gwa kupromotinga oba kutegeka bayingira nnyo mu bulamu bw'abayimbi basuula kyova osanga babbajjo boogera nnyo about ku bayimbi ono yagwa ono takyaliko ono kati ayimbira $20,000 ono sikyamuteekamu wadde bakoze zilisiti baava ku mulamwa ensonga lwaki omulimu bagusudde kati ekyo kibateekawo nga mu abayimbi wekibassa kwetegeka abayimbi beetegeka balina kwetegeka lwa nsonga tulina kwetegeka we byatuuka nti kati bw'osanga omusajja nga bajjo promota Abitex ali wali ku layini ye
ku TikTok ali mu kukubanga bw'oyimbira mitwalo 2 tokyayimbira kakadde. Lero n'otandika otyo mugani munnange njagala albamu yange yino njagala kukola concert mpa ssente bweziti. Kitegeeza olina onnoonya engeri gy'onoonyamu ba sponsors bakuyambe weetegeke ku Freedom City. Ate bwe tumala obbituukawo nga bw'olaba bano abaana beetegeka ba David Lutalo ba Palaso ba Fiki baani babeetegese nga bajja mu concert njigula. Abalala batandikirawo kwogera yegenda musala kifo kyataddemu kinene nnyo abantu bete baliwo bingi kati embeera eriwo yakwetegeka gwe noonya wojja wosobola ofuna ba sponsor botegesa abantu 3 tegekera kitegeeza abayimbi mu cricket over kitegeeza abayimbi musibire ba promote ekikookolo waliwo ba promoter abakyategeeramu balinga 2 3 be baliwa batotono sijja kwogera amannya naye abasigadde bonna baavaako nkubulira amazima basigadde bonna baavaako ku mulamwa era omuyimbi yenna gy'oli eyo lwana nnyo onoonye ba sponsors weetegeke mu kifo ky'olaba abawagizi bwe basobola okujja ku kitaakusala ekivulu kyo ye option yokka naye bino ate bano ba promoter bonna ekizibu kyabwe bakolagana bw'onyiiga n'ebbajjo ng'akubira Bitex sebo akasajja olaba kye kankoze tumusibire ekikookolo tumusuule bw'aba akikoze nange kitegeera kati obuzibu obwo ensonga lwaki tulina okwetegeka obagenda kutwala myaka 5 ng'onoonya amaanyi geetegeka gwamanyi lwana engeri gyeweetegekamu Yiya Mozey nga tuvuddeko awo okubya endongo okoze buli kimu oba toli mu music okola mirimu ky'emirala bwe mba siri mu music nze mbeera mu studio yange eri luddawa eri waka ate si recording abayimbi yange kubanga ekyankoza studio sobola ofuna obudde obumala okukola ekyo abantu kye baagala nti ebiseera ebisinga tufuna vibe nga tuli mu mabaala vibe kye kintu ekikujjira ng'okyamuse kizibu nnyo okukola oluyimba ng'oli mu nnomo sensi yo kubanga mu nnomo sensi ezizo z'obeeramu landiroodi akubanja enjala ekuluma ono ali bw'ati kadduuka weewozeeyo kilo ya sukaali bakubanja ebizibu olina 9 bikuli ku bwongo tosobola concentratinga kuwandika luyimba oli lwayagala tosobola ebiseera ebisinga abayimbi abatalina ssente akuma omuti oba n'aluma akakoola ne bimukyusa endowooza ne bimuwa essanyu then nawandiika oluyimba abalala bw'ogendako out n'onywamu weerabira n'otandika okutambula n'abantu abalala abaliwo batambula bali happy nawe no becoming happy then vibe zo zijja mangu ez'okuwandika oluyimba kitegeeza bw'oba otaddemu obeera otegeera nnyo okusinga wano si kutegeera weerabira ebikujja ku mulamwa teweeyongera ntegeera wabula ebikukyusakyusa kati kiringanga ng'olikodinga interview today buli woba obeera nga waliwo emmotoka ezitambula biki noise aba mungi mu maloboozi go naye olina onoonya awantu owakuwa obusirifu kamera eyo ye vibe gyeyagala ne microphone vibe yaayo kifo kisirifu kati naffe vibe ze twagala kujjamu oyo noise w'ebirowoozo Yiya Mozey mubadde ddiwo ate era waliwo ne groups endala eziri ddiwo olowooza kiki ekizisuula era kiki ekyandibadde kikolebwa okulaba nti nno nti tebakola nsobi ezo ekisooka ddala ekisuula groups ezo selfishness okweyagaliza eri bamanager eri abayimbi bennyini ekyokubiri omululu era ndowooza kitambuliza ne selfishness ekyokusatu nti ebiseera ebisinga abantu abakola dduo tebasooka kuba ba mukwano ze kyenasobola okufuna experience ku dduo yaffe lwaki twayawukana ne Bafana tekizibu ekyasookera ddala tetwali ba mukwano management yatugatta nga tetwemanyi nti ono bw'aba anyiiza abeera bw'ati goals nga tulina za njawulo kugamba nti manager yatugatta bw'oba mugenda kukola gurupu mulina sooka kuba ba mukwano nga muyise mu hustles mwenna musobola okwebereramu nga mwemanyi muli ba mukwano ekyokubiri nga goals zammwe zifaanagana ne bwe ziba tezifaanaganye nnyo nga muyina picture oba image gye mwagala okubeera nti tulwane ennyo myaka 3 tuloonya manager naye manager bw'abazzi tubeereko nga good life bwe yakuba oba
tusukkeko to becoming international nga mwina pictures ezo images ezo nga muzina mbongo bwamwe nga mwabo mukwano kiche mwagala okubeera n'ebiseera ebisinga ekigaana mutandikira from zero to hero nga babakoze bukozi nga temutaddemu birowoozo byammwe ensonga lwaki tebisobola kubeera temusobola kuwangaala era gwe omusajja omu eyalwa ne Bafana era ng'omanyi n'embeera ze kiki buli muntu gwabeera naye naye bano ba managers ayawukana nabo kiki ekiba kimusumbuwa nga gwe omusajja yali abaddeko naye mululu ayina omululu sigenda kulimba ayina ki ayina omululu kubanga nze ate kyatwawula batutimbanga babiri n'agenda n'ayimba yekka sente n'azirya bwomu sigenda limba kamera weeri aba netumukwatiranga ku bivulu ng'ali kuyimba bwe bamubuuza ate muno aluwambwa wetayimbira sente entono erinnya alisse bw'aba akuyambye ennyo n'akubikiira agamba kimu oli mulwadde okitegeera kati omululu n'okwo okwagala okweyisaawo nga gobeere nga gwasinga byebyatusumbua kati management neremo otegeera obulwadde bwe buli kubanze nannyonnyola management nembaga manager ne mugamba nno wanze ntegeera byenjogera ndaba mangu ekizibu ekiri mu group kubanze naye wawo omubiri njagala kikole namugano gye kiraga tekigenda kukola tulina osooka olwana ensobi eno eri wano abantu ne baŋŋamba beera mu gumiikirizo maye ekibasumbuwa temunakola vidiyo ne tukola vidiyo ate bakulimba omuze ne gusigala nga ekirwadde kikyaliwo era ayimba yekka ne baŋŋamba bwe munakola vidiyo ey'okubiri dimandi ejja kulinnya nga baagala abantu babiri ku stage ne tukola vidiyo namagalo omuze ne gukula bukuli ekirwadde ne kyongera okukula paka we twayawukana era ebyatwawula butakkaanya nti ono ayimba bivulu nga nze nsigadde sifunye wadde 10 kyokka nga entuyo nange nina entuyo ze nateekamu mpitirivu kati management nesalawo ngolo manager akwataganye ne Bafana batandise okukwatagana bafuuse ba mukwano kubanga manager obuzibu bwe kasita okwataganako n'omuyimbi omuntu atandika okunnyonnyola ebyengo biwulira nnyo bwonabo bulwadde kati yatandika omuwuliriza Bafana n'amusaba nti ayagala kuyimba yekka nti bakole ekibiina nga kiringa bw'olaba Eagles Production mayinja ayimba bibye Rutaya ayimba bibye Mesati ayimba bibye nembaga nze kigenda kikkiriza tibali abasajja balina ennyimba buli omu ayimba oluyimba bwogu nyimba z'abantu bangi tulina ennyimba 6 twakakola video 2 twakola video in fact 3 netogenda togenda tulina ennyimba 3 abantu batumanyidde mu kifaananyi ky'abayimbi 2 nga bw'olaba Good Life kizibu nnyo keera ku makya n'ogamba nti Wiza agenda atandika yimba yekka era bamutimbe yekka ne Lady ayimbe yekka bamutimbe yekka kadi ye manager manyi kye yagamba in fact nange kyembadde njagala kye kirooto kyange njagala nange kukola kibiina nga nsayininga abayimbi nga 20 nga buli omu ayimba bibye munaye ng'akwata contract nga asayininga Bafana nga solo artist Bafana bamuwadde beetu biri bye twali tumulemerako okuyimba yekka kati alifiryo yimba yekka ennyimba ze tuyimba ababiri kati nze ne mugamba nze sigenda sayininga ebyo tweweeyo obudde twesortinge bwe tulaba nga kinaakola then tusayininge kati ne baŋŋaa tukuwadde ennaku 3 bw'otasayininga tokyali muyimbi wa kibiina n'ennaku 3 tezaggwako bangobera mu nnaku 2 bangobera na ku lunaku lwa night kuba muwali twayinangayo night y'olwokusatu kati we nagaano sayininga eyo contract yo twawula buli omu ayimbe yekka ku stage ng'agenda n'akola yekka ne baŋŋaa tokyali muyimbi wa kibiina bwe nagenda ku night ku lwokusatu manager nansangayo ekyanzijja enviiri ku mutwe kyanneewuunyisa ku Bafana kyali ekyo nali nsuubira nti ku lunaku lwa night ffe tukyali mu kwesootinga ne management oba nzikiriza okuyimba nzekka batwawule nti ajja kugamba nti bannange olwaleero sigenda kuyimba lwa nsonga muganda wange ennyimba naye Yiya Mozey taliiwo mulwadde nga bw'abikola ku stage endala omuye yalinya ku stage n'agamba ku night yaffe ababiri n'agamba naye mwebale kumpagira era ngena tandika okufulumya alubamu ku luyimba nga tandika kusumulula nnyimba ze tuyimba ababiri nga ndibbaka stage ndaba manager bwe yansanga n'angamba okola kiwano nkwagala meters 2 okuva n'ekifo kino kitegeeza nti bw'okisanga kiyiteko buki
mukulu n'agenda n'ayimba kyokka nze ku naiti zaffe Bafana waataabeerangawo ng'agenze okupafominga ewalala kuba ye yali ng'agenda n'ayimba ng'ewalala nannimba mbu mukyala wa mukubidde omwana mulwadde kumba agenze kuyimba nze nga kwolo sipafominga nyina ogwo omutima okugamba nti omubiri loyalty nti mugana we baba taliwo nyimba nyimirira ntya ku stage okitegeera era w'abantu ne bagamba nti okuva kwolwo music wa Bafana nakkamu nga bagamba mbu oba wamukolaki ate yakka abantu basigala bakyatulabira mu kiri ekifaananyi nganze bwe nakka kyali kyekimu kyafaanagana nti nze naye ffenna basigala bakyatubanjiza mu kifaananyi ky'abantu paka oli Roja we yajja n'alwana entalo ezo n'amugya mu kifaananyi ky'ababiri nze ate kitaasoboka nzize neerandiza nzeko okuva mu kifaananyi ky'ababiri nga ng'owinze international kuyimbako bweru naye siru nkyalwana n'ekifaananyi ky'ababiri buli andaba kale oyo omuvubuka yali ayimba bulungi naye oba lwaki bayawukana n'oli ne bw'oyimba oluyimba olunyuma oluyimba lunyuma naye lwandinyumye nnyo nga lulimu oli obitegeera ekifaananyi ky'ababiri Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Money Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 14